po jako akawuwo. Tugezezzaako buli wantu wonna. Bannasinga bakubwa polisi y'e Mityana amasasi nga 28 omwezi ogw'omunaana mu 2018 mu kibuga wa Bigalo. E Mityana bwe bali boolekera ekyaggwe okuwagira omupiira gw'amasaza basitudde butenkundi nga baagala gavumenti eveeyo bunnambire basasule nga bwe yasuubiza. Era nga nze omu ku baakuba amasasi agaasinga obungi naye Katonda n'ansaasira nensobola okuba nga nkyali mulamu. Baali bafuuka ba Luganda mu kuwagira omupiira gwaffe ogw'essaza. Jingo n'abaana be yaleka ne tujja tubalambuleko olwaleero. Abantu bano babadde bagubyeko olubu lw'ekigere ku mutala Kambuzi Ebusuubizi awaziikibwa munnaabwe Ssaalongo Jingo n'okulaba kwa mulekwa embeera gye balimu. Ndi mu bulumi ntera okubeera omukyala ow'amaanyi era omuvumu naye olwaleero amaanyi gampeddemu sonna sitera kukaaba naye bwe ngenze ne ntunula entaana ya munnange ono ne ŋŋamba bambi ye yakoladde entaana newankubadde nze nafuuka mulema. Bano nga bakulembeddwamu Jaliya Nakamya ne Jerengesa Matovu batotola nga bwe baali bagenda okuwagira omupiira gw'amasaza poliisi ne bagobaganya ne bakubamu n'amasasi bannaabwe babiri okwali Ssaalongo Jingo ne Sam Sekiziivu ne bafiirawo babawera 6 ne basigala ku Bwakadduwa Nnema. Naye bw'otuuka wano ekifaananyi ekiwa nkikukwasa ennaku ey'ekika ekya waggulu. Mwe bannayuganda mwenna abali eyo abasirise abatudde abali mu woofiisi nga nammwe muli bazadde bw'otuuka ku baana ba munnaffe naawe okwatibwamu ensonyi. Tukooye okubeera nga twetala emyaka 3 bannange. Emyaka 3 munoonya bujulizi ffe twetaaga bwenkanya kubanga obujulizi bwe munoonya tetubutegeera. Buli kimu kyonna mukirina ekisibye kye tutamanyi. Tusaba bwenkanya mutuluyirire nga bwe mukwata ssente ne muziwa abantu simanyi abayigiriza okwambala simanyi masiki simanyi biki. Omuntu omuyigiriza okwambala masiki nga n'okugirina tagirina. Jaliya Nakamya agamba nti batambudde wonna kyokka tebayambiddwa nga n'abaana babannaabwe abaafa batudde waka tebakyasoma so nga bajjajja babazzukulu nabo beeyaguza lujjo. Ekisinga okunnuma kwe kubanga tetufiibiddwako. Tugezezzaako buli wantu wonna tutambudde buli ofiisi yonna kumpi tugituuseemu ng'ogyeko eya pulezidenti yennyini ewa Uganda gwe tutannaba kutuuka. Nakamya n'agamba nti abasajja ababakuba amasasi bo balya butaala n'asaba gavumenti ebakwate baggalira ate nabo baweebwe ssente ezibayamba kubanga tebakyasobola kwekolerera. Ekisookera ddala eri yali kabangali ya poliisi. Sigamba nti yali muntu kinnoomu nti obudde bwali bwa kiro okiraba. Twagala abasirikale abo bakwatibwe bavunaanibwe ate baliyirire ne gavumenti yennyini eriyirirwe efiirwe ku ssente etegeere nti erina okukangavvula abantu baayo balekerawo kubanga boonoona ssente z'omubi w'omusolo. Musoka erineewo kitaawe w'omugenzi Ssaalongo Jingo agamba nti yakubira minisita Judith Nabakoba essimu kyokka yabadala mu badale bwe yamutegeeza ng'amabugo ge yafuna bwe gaali amangi nga yali teyeetaaga buyambi bulala. Minisita Nabakoba namukubira essimu ne mubuuza ne mujjukiza ebigambo ebyayogerwa nga batusuubiza pulezidenti okutulaba atuwa obuyambi bwonna abazadde b'omwana oyo abaafa naye n'okutuusa kakati tetubirabangako era bwe namukubira essimu yanziramu nti obwo bwe baaba tebwali buyambi nga tebatuwa mabugo. Bano bamulabudde bw'abanga n'akomawo okwesimbawo nti nabo bajja genda mu maaso n'okumuvumirira. Nti bw'oba ateekateeka kukomawo Mityana kwesimbawo naffe tukulinze tujja kutambula naawe nga buli wava we tudda ne bw'onagenda ku social media ne bw'onagenda kola ku nsonga zaffe tuli banyiivu nnyo eri minisita w'amawulire bakuwaana nti oli mama Mityana. Nnaalongo Nankya nnyina w'omugenzi agamba nti ssente z'ababula ez'abyolumbe n'asaba gavumenti eveeyo eyamba abooluganda okufuna obwenkanya kubanga abantu baayo be batta omwana waabwe. Naye nnina obulumi bunene nnyo obw'omwana wange yatufaako mu ngeri etetegerekeka ey'amangu naye kati twagala okwabya olumbe kyokka essente tetuziraba ye yali atuyamba naye bannaye tusaba buyambi tujjewo olumbe.
Sebulime Hasani Nasimwe Jowani bagamba nti balina ennaku y'amaanyi ku mitima kubanga omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'aliyirira embuzi gye baatomera kyokka bba abantu abaakuwa amasasi bawanjaga tebafiiriddwako. Kale ne twali tusaba gavumenti eveeyo n'omutima ogwamu erage obwenkanya. Tuleme kulowooza mu Uganda wano nti embuzi esinga bannayuganda ekitiibwa. Kuba embuzi lwe yafuna accident yo yatwala ennaku 2 n'eriyirirwa. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Yo yajjanjabibwa naye ffe abatajjanjabibwa nga tuli bannayuganda ekiso kisinga bannayuganda ekitiibwa.